Yes, nkwaniriza akadde kano oli otya wasiibye otya bagita Faadi TV UG waliyo Faadi UG News waliyo KB TV UG kossa ne KR TV Uganda now mbasaba nti mufollowing YouTube channel ezo temujja kubanga mwejjusa kubanga konna nteekako amawulire agaba gatambula waba olusobola olutalo wakati wa Frank Gashumba kossa ne Pastor Kakande oba bwavudde kuki tewali amanyi naye nga bintu byakwerangira Frank Gashumba gwe nasoso kubanga mpulira kati awo simanyi kuboni ani yatandise lutalo naye nga Frank nzigwe nasoso okuwulira nga alumba Kakande simanyi Kakande oba yatandise olutalo Frank Gashumba asinzidde ku Radio 4 eri ya Balamu n'asinziza okwo n'alyoka ayisaamu Kakande eggaali ng'agamba Kakande bw'abanga awonya simanyanga abalwadde lwaki tawonya abalwadde abali e Mulago olw'ensonga nti kyakiye erirwanya eddwaliro ly'e Mulago ne mokyale weeri awo azuukiza abafu ngamba baaba Gashumba afaaki Kakande sinakumuwulira nga yanukula Gashumba naye nga munnanga olutalo Gashumba yalusiikudde buto jjukira manyanga yalukoze ki yalusiikudde mu ngeri kwegamba eriye enkambwe jjukira bagamba ali Kakande bw'omuvumu ebiseera ebisinga oluusi tomuviirako awo Kakande alina emmandwa eri ebisesi Kakande bw'omuyisaamu amaaso akubonereza mu ngeri era enkambwe akusindikira emmandwa ze nezikumalako emirembe emmandwa era abasinga baatazidde okulabula Gashumba ne bamugamba Gashumba wandibadde weetonda nga bukyalaba kubanga ono omusajja talumbibwa Kakande talumbibwa waliwo omuvubuka ono w'oku TikTok Weird Pastor mulwadde eriiso lyazimbye kaatalinga akatulututu ne kazimba kati eriiso lyazimbidde ddala abasinga bagamba nti Kakande mbwe yamukoze ekyo era bagamba Gashumba wateetonde awedde ajja musindikira emmandwa bwe biseesi nga Kakande bw'otwala ewa Kakande omulwadde w'omusabira amuteekamu ebimandwa ngo ayagala nti ogende buli kaseera mbu owengayo ssente jjukira buli ogenda okusabira owaayo essente kati abasinga bagamba nti bw'ogendayo emmandwa ate azikuteekamu buteesi mu kifo ky'okuwonya ate akuteekamu emmandwa nga buli kaseera zikutabula nga balina okuzaayo oweeyo essente mbu engeri gyakolamu alina emmandwa ze nozolengera kyaki yeeyo gundi yagambye ani Gashumba amugambye bw'oba ojjanjaba abalwadde ng'obasabira ne bawona n'abafu ne bazuukira gwa ne kaliri waligeno ozuukize emirambo eyo gyonna egyafuwa kosa n'abo abalwadde nabo basabire bakole kibawone nkukakase nkugireko enkofiira nti oli musajja w'amaanyi baaba gye binaggwera nze ninze naye Kakande kyagenda okukola Gashumba nze kyenninze kyokka kubanga abayayi bagambe gwe Gashumba bw'oteetonda owedde yasinzidde ku Radio 4 eya Balamu manyi batera omukyazaako n'alyoka ayisaamu abantu eggaali okwo ku leediyo n'alyoka awalabula buli omu ono Kakande yagudde mu mbiize jjukira enkolagana ya Gashumba ne Kakande okwatagana kwagaana enkolagana yagaana ate mwatu bakwatagana ne bugingo gundi ne Kakande ani Gashumba ne Kakande okwatagana kwagaana naye ate akwatagana ne bugingo enkolagana yagaanira ddala yagaana yamuyisizaamu eggaali ssebo mu magezi naye munaye nze Kakande byagenda mumukola kubanga bagamba Kakande emmandwa z'alina muntu wange tezimanyi za bapasita bala bonna ziri nkambwe zikubuzaako embiibya zikubuzaako emirembe zisobola n'okukulemaza abadde atambula zisobola okuziba amaaso ng'obadde olaba anti nabamuzanyirako muzanyireko mpola nzira mutya Kakande kyamazima mutya buli bwempulira bwe bamwogerako simanyi oba bituufu naye oluusi nange genda mpola manyi bano abantu b'emmandwa bano baba kwegendereza kati nze ninze ndabe kyagenda okukola Gashumba ninze ndabe agenda mumukolaki kikyagenda omukola manyi emisese ng'oyinza omulumba n'asirika olabirawo nga kikutuseko tatera kwogerayogera tatera kubeera nnyo mu ntalo naayo apasita Kakande ndi wamulaba mu ntalo nduwa omuntu gwe ntera okulaba mu ntalo nga ye buli ssaawa buli mu ntalo abaamu
alinga soda tabula ku mukolo ye Ssennyonga abeera mu ntalo ne mukulu Bujingo babeera mu ntalo abo. Ani omulala awo Ssennyonga Bujingo ani omulala awo ne Kiganda atera okubeera ennyo mu ntalo naye Kakande ndowamulaba mu ntalo ne Tom Mugerwa bapasita bentera okulwawo okubalaba mu ntalo ne Bugembe naye gundi Ssennyonga oli baba entalo mpatane ne Kakande ye ndwawo ne omulaba mu ntalo tatera kwanukula yayanukuza bikolwa si bigambo. Kati nze nninze agenda musindikira mmandwa ki eyo manyi bagamba alina omusota agusindikira gubuuka obusi mu bbanga gubuuka nga kinyonyi. Bingi bamwogerako bingi bw'ogendayo okusabira ensimbi zikakana zikuweddeko buguyate musimu nti bwogera atakuteekamu emmandwa nga ziyinza okutabuka nga buli kaseera ate oziyo omulwadde bamusabire lw'omuzaawo alina okusasula ensimbi oba 20 oba 10. Abasumba bakola ssente bannaabe guwulira muntu 10,000 tebeezamu bwe bafunye abantu benga bameka abantu benga 10 ke kakadde ne guwulira 10 abasumba bakola ensimbi bannaabe. Tebula abasumba omusanga avuga emmotoka ya bukadde 7 emmotoka ya pasita Kakande gy'avuga ya bbeeyi Kakande oziyingira n'akawumbi eya Bujingo embukadde oba 7 oba bukadde 450 yagula empya. Abasumba beeyagadde eno bizinesi efuna kiralo bannange eno bizinesi efuna kiralo. Kakande kankwesonyiwe tonsindikira emmandwa manyi bagamba Kakande asindika emmandwa nze mugenda mpola nize nabe kyagenda okukola Gashumba manyi akozesa bikolwa. Faadi Yogenis Faadi TV Jembe bulungi abali Iraka Canada mu Toronto bagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mugyekubirako bagita Faadi TV Jembe bulungi like nga commenting ate subscribing mwera.